Nkulamusiza nnyo Jeno amanya nze omulangira Ssuuna omuyimbi. Sebo Jeno ndi wano ggulu mazeo kati ngenda mu weeks 3. Najja eno okulaba nakuweereza dda proposal zange ne nkuweereza oluyimba lwe nayimba ku nsonga z'emmwanyi olu advocatingira Operation Wealth Creation. Jeno abayimbi gwe muvubuka kwate ekkubo ove eggulu. Ekirungi kyogedde nti oli muyimbi. Kati nkusaba mutima mulungi kwate ekkubo dde Kampala olabe Eddie Kenzo. Tomutulekanya nammwe. Baba gobye eggulu mbumaze weeks 3 ani gobigamba. Jangwe Kampala olabe Eddie Kenzo president wammwe. Nze nkutte ekkubo ne Bukenya Media ntugende wa Eddie Kenzo ngera bw'otulaba awo. Ne tumugamba kwate oba tuleera oba pick up balole ajja abayole abalete abazze Kampala muviire Jeno afune ku mirembe. Muviire omusajja afune ku mirembe. Yebakolera federation gye muno tusize ensonga zammwe. Obuusa amadaala ate kigenda kukolebwako tekigenda kuyambibwa. Wenne birevu bikolemi okusala oli yogalangatana. Mukwano vuga emmoto kuba walinya basi odde Kampala. Ebibuga bisimanya ngoze kumola basima biki takyayaga takyetaaga. Bwamalo bakola byemwagala nga muda nga muvuma. Tetwagala ekyo fenga aba DCC tetukyagalira dda kola mukukiraba. Jeno alina okuba n'emirembe gye alina okunyumirwa obulamu yabakoyera ddala kwe kuteekawo federation ne mulondo mukulembeze nga ye Kenzo ojja genda ewa Kenzo gwe kavubuka ggwe. Oba si kyodde ewuwo watugamba oli bulungi kiki otuteye ewa Jeno eggulu. Mbumaze weekisi 3 njagala kulaba omugambe ki gendo bigambe Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bofuna lole obofuna tipa geno ne abayimbi be eggulu bidde Kampala bigalangatana ne bilale ate nzija ggulu mwembwa mu